baabo asobola okubanga atwala buli kimu kyalina okutwala. Butyo nze nagano okugenda mu kigaali kyekimu nenzisa omutwe gwange ebbali ne ngamba kantu nneke ebbali ndabe kibwe kiri era okugenda okutunda nga ndawo Buganda bugenda ku speed abantu abangi batali bakimanya. Kati bwe nava bino enjogera olw'okuba nti abantu abamu obutategeera buno bubaleetera obuzibu njala sooka kunnyonnyola gwe twategeera. Mu Bwakabaka bwa Buganda jjajjange Mbogga, jjajjange Elifazi Muyimbwa, jjajjange Lumbuye bwe yaweereza baweerezanga abaweereza betuyita ba public servant oba ba civil servant nga baweereza era nga babuuzibwa ebibuuzo nga baddamu ansa. Omuntu mu Buganda ataddibwamu atabuuzibwa ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II Magulu Nnyondo atudde ku Namulondo. Abasigadde bonna e Buganda babuuzibwa era balina okuddamu ebibuuzo babuuziddwa abantu. Kati gwagamba nti nziva olw'Obuganda tokimanyi kubanga omuntu yenna nga mukoze Mengo abeera servant Ssaabasajja Kabaka yalina obuyinza bukuwa n'abokujjako. Kati mubanga toyogera ku nsobi zigenda Mengo ng'ate mukiraba kitegeeza weegasse mu lukwo olusaanyawo Buganda n'obusaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Ekyo kye nagaana. Kati abatakitegeera bagambira nti nziva olw'okuba nti njogera ku nsonga zino abaffe singa saazoogerako singa Obuganda bukyaliwo, abaffe singa saazoogerako singa empologoma ya Buganda ekyaliwo, abaffe singa saazoogerako abazibuukidde wano natete ku bitaala bandibadde bazibuukidde kubanga tukimanya abantu bangi nnyo. Bwe tubeera abangi olumu tutama okusalawo ne bwe mubeera batono ate mukola okusalawo. Njala kubuuza gwali eyo ku nsonga bukyanga Buganda ebeerawo nsonga kize wali oyogedde n'oziggusa oba ensi nezitegeera. Nze navaayo ng'omuntu omu ne ŋŋamba nti Museveni bw'ajjawo Ssaabasajja Kabaka Obuganda babusaanyizaawo n'ekyayagala bagenda kitwala. Mujjukire nti kye tuyita Mailoland kiruma nnyo Museveni ng'akirinnyeemu egere Ssaabasajja Kabaka. Kati n'agamba okujja Mailoland ekyambulemi alina kugirawo ddala nduli ye Ssaabasajja Kabaka alyoka akola byayagala. Kati wenkugambira nti nze okujja okuyingira mu nsonga za Buganda ne ntandika Mengo namanya nti omusoto oguli Mengo Nalumansi Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja wasaanya kalooli gwe muziziko Museveni gwe yateeka Mengo okumaliriza buli kimu kyalina okukola. Gwali akyawakana mu kalowoozo ka leero nti obutamanya tebukugisaako musango nga bwe nagambye nti nga tonnalumba oba kuvoola Lumbuye oba kumuvuma sooka otindigga olugendo oluteekemu engatto ojje Mengo oba ojje mu Buganda otandike okubuuza ku bantu ababaddeko Mengo bajja kukubuulira ojja kuvaayo nga ninda bugisimufungize otegere nti Lumbuye gwe tubadde tukalakata wa bwereere. Nanyumyako wano ku mboozi y'abavubuka Baganda baffe abayimbi bannakinku be twali tuyita ba twins kati kabayita Baganda boys. Ne baganda nti abasajja ba promotes ekitiibwa kya Buganda okwetoola ensi ne mabulya situleka bwe yali. Naye oluvannyuma n'abagamba nti omusajja Kawenkene yabeefuulira ng'amaze obbalaga nti ye Kabaka balina omuyimbira era n'abulookinga buli kimu kye baali bakizze nakyo proposal. Ne mulowooza Lumbuye nnywa ku kaziye ne bigenza okuvaayo bivudde ng'ate emboozi gye nabanyumiza ate bw'otyo yeewo yennyini. Kati ne weebuuza mwabeebuzaabuzanga bafuka banaba nti gonna mazzi ani abuzaabuza banne. Njala bagamba nti Museveni system gy'akozesa ey'okuloga ey'okutiisatiisa ey'okutta n'okwefuula nti ali innocent ye musajja akyasinza okwefuula innocent bw'omutunuulira naye ng'ate butemu nabussi kwatudde. Kale nze navaayo ne ŋŋamba nedda sijja kukkiriza Bwakabaka bwange genda butyo nakusaanyawo Ssaabasajja Kabaka nga nsirise nga tuli mu politics. Njala kubuuza gwe Omuganda n'omusajja omunyolo omusajja omukonjo wepo n'omunyankola ali eyo osobola okujja ku social media n'otubuulira omukama wa Bunyolo essaawa zino ekimuliko weebuuze lwaki abanyolo bonna basirise balinga abataliyo naye omukama wa Bunyolo tamanyikiddwako waali na mbeera ki mwali. Ne najja ne mbaga nti omukama wa Bunyolo ali mu mbeera yemu neya Ssaabasajja Kabaka. Teri ggulire mwogerako, teri buloga amwogerako, teri munnamawulire amwogerako, teri muntu amwogerako. Kati mwali mwagala Obuganda bugende mu mbeera yemu nga yakyesirikidde ng'essalambu ery'ensenke limala kulingiza ku njuba nti evudde nekaleeteka ebisiro awali ekirambula. Ekyo nali sikisobola yensobola kinkubiriza omulango ogutakungula abasajja n'abakazi abasobola okwogera olulimi olunyolo mujje mu platform mwogere ensonga za Bunyolo. Tugenze ku Bwakabaka obwa Bugabe obwa Ankole. Omugabe wa Ankole essaawa zino tamanyikiddwako gyali. Nasembayo okumanya n'okwogerako naye ng'omuntu musajja watonga ali mu dduka nga basajja bamwegezamu mutta n'okumuwa obutwa nakati siza kugamba nti manyi waali ng'alwanirira buvo bwe nabudde mu Bwakabaka bwe. Ninjala kubuuza Abanyankole Nakabala oligino baggwayo lwaki nabo baasirika kubanga esisitimu ya Museveni siisa buli omu aleme kwogera
ekyo ndakigaana kati abanyankole mbajje mulinga musumanye nnono obulombolombo nennono njabba platform ogere ensonga zino tugenze ku businga bwe Rwenzululu ekyokulabirako ekirabo n'omuntu ayonka nti omusajja tayagala nko bwakabaka omusajja alumba obusinga bwa Rwenzululu n'abukuba beya nnako n'abukuba n'abusula wansi n'omusinga n'amuwambira e Kampala n'amugana okufuluma eggwanga obwo n'abusaanyaawo era kyayagala kukola Buganda naye njala kubaza nnyo mwannyinaze Ebbiira omukyala omukonjo abeera ku TikTok ne ku Facebook ayogera ensonga z'obukonjo yekka njala kubuuza ebukonjo waliyo omukyala Ebbiira abakonjo abalala balaga ludda wanga omusinga mwe baamuwamba kino kyembakubiriza omulanga buli muntu aveeyo ayogere bwe tunaasiika kubanga Museveni kyekikula kye nti sirisa abantu bagaana okwogera oyisewo kyoyagala kati nze nja bagamba ngenda zisigerako nja zoogerako naye gye bunakomekkereza tujja kumanya ani mutuufu ani mukyamu naye njagala bagamba nti obutamanya tebukugisaako musango weesirikire n'ekinaatuukawo ng'obwakabaka bumaze okuvaawo Ssaabasajja Kabaka amaze okukisa omukono nga bapulaninga ojja kutegeera nti Lumbuye yali mutuufu emirundi 6 oba mutwalo naye nga tekikyadda ekintu ky'olina wakyo okigalabanja bwe kikuvaako onojjukira ng'emirundi egisinga nga tekikyadda nate mukyasobola okulwana okutaasa Obuganda ate Museveni mission ye nti kasito ojjawo Buganda ebisigadde byonna oba okwata mu lubu lwa mbuzi nga lwayabanga butwala kekabadde akalowoozo kaleero kati ngenze ku kiggula luggi ekigula luggi kyaleero njagala nga oyina 5.5 GB RAM nkiddamu ekigula luggi kyaleero njagala okiwulire ng'olina 5.5 GB RAM bw'oba olina 0.0 GB RAM njagala osooka okiwummule odde nga ntandise okuwa information ompuliriza bulungi ekigula luggi kyaleero bw'obanga raamuwo mutono njagala oteeke wansi engalabyo mu ddakiika ndoza nga 5 lyokokome tutandike video naye ekigula luggi kyaleero sooka okyesonyiwa mututandise bwe tutya twedda twabuuzibwanga bajjajjaffe bwe twabeeranga ku masigo okwo nga twota ne batukubuuza kaawo kadda ne kaasangwawo ani mukulu kaawo kadda ne kaasangwawo nti ani mukulu ekibuuzo ekyo kyatuzannyanga nnyo okuwa ansa entuufu bekiddibwamu ekituufu naye nze nga nze ku bwange ansa gye nawangayo bekiddibwamu kye nawangayo nagambanga nti kaasangwawo ye mukulu ku kaawo kadda kuba kali kaasangwawo kati butyo eriyo ebintu ebitambula ku social media naddala kuba masheeka bavuddeyo nga boogera ebigambo bye basomesa abantu mu budde obukyamu nga ne basomesa tebabitegeera njala bategeeza n'endowooza zange mu kigula luggi kyaleero njagala buli muntu ategeere mu nsi muno naddala ffe abaddugavu eno message njagala egende gye muli kye bayita obuwangwa n'ennono ke kabonero akalaga obuvubo n'obuddogo omuddugavu njogera ku muddugavu kati omuntu taveeri n'akubuzaabuza n'ebintu by'otajja kutegeera ekitwawuza emitwe okutegeera okusoma kuyamba luzungu oba kuwandiika n'ebizigadde ozaalibwa nabyo n'okwesalirawo ebigambo bingi byayogeddwa naye njagala kubawa ekirowoozo kyange mu kigula luggi kyaleero lumwategeere ntandise bwe nti mu kigula luggi kyaleero nti eddiini okujja mu Africa oba ku lukalu lwa Africa naddala mu Uganda eddiini yaleetebwa buleetebwa ennono yasangibwawo era eddiini okujja mu Buganda yajja mu 1849 neefuna obutuuliro mu 1877 n'esaasana n'okutuuka olwaleero awo wonna waaliwo ababuulizi bamasheeke ne bannaddiini abakugu abasobola okutafuta amateeka n'ebiwandiiko byonna ebiri mu madiini abasajja n'abasajja baali bagezi nnyo ebiwandiikibwa ebimu baabireka wansi w'ebitabo ebyo nga tebisomeddwa okuwala obutabanguko wakati w'abantu n'entegeera yaabwe n'obuwangwa bwabwe naye bamasheeki bano katugambe okuva mu 1849 okutuuka olwaleero mu mwaka gwa 2023 gwe nojja n'oleeta ebyawandiikibwa ng'ate bikontana n'okuba Obuganda ng'Obuganda buli mu mbeera eyolongebwa nga tukimanyi nti yo Seri kennyini afuba nnyo okulaba ng'ajolonga Obuganda
nga ajolonga Ssaabasajja Kabaka ajolonga buli kimu akijolonga ebigambo bivayo ngero bati biringa ebirumba era ngola ebintu bino biringa ngebisasulire nesigenda ganti basasule wabula ngenda bane nyako ekigambo kimu nti basebo bamasheke njabagamba nti ewali omugenge tofunyizaawo ngalo olw'ensonga nti bw'ofunyiza engalo wali omugenge ajja kukolawo bintu omuyisizaamu amaaso w'omukola ki omunyooma kyekirwa nzikiriziganyiza nammwe 100 ku 100 nti ekitabo ekitukuvu ku Ruhani girimu ze mwasomye ntuufu gye ziri naye esooka weebuze gwe yazirese mwaka gwa 2023 abaaliyo okutandika mu 1889 okutuuka olwala bate basobola zibuulira abantu nti weziri lwaki muzirese kati era lwaki muzisomesa abantu bemumanyi nti balina amannya gaabwe njala kubulya y'ekyokulabirako amanya gange ngogera lunye tinze Lumbuye nsobola okutambula nga Lumbuye okutuuka ku jjajja wange owe10 nga ne we yaziikibwa we yaganzikibwa mmanyiwo nsobola okusongerawo naye njala kubuuza erinnya lyange lyeddala ly'eddiini bayita Fred sisobola ditambulira ku Fred yani simumanyi ne Lumbuye mumanyi mpaka ku Lumbuye yatandika kyendi kati tuleme kwemalamu kunyiiza abantu nakuleetawo bintu bitategeera bikola ki bitwawula eddiini nga bwe yajja abamanya bagitandikawo gireeta mu ggwanga bwe bagirese mugireke nga bwe temujjayo ebintu emuwadde byawandika nga gye tubimanyi mubireke bijja kutinkula obwongo bw'abantu gw'obibuli abatajja bitegeera ajja kufunamu bulala n'ababitegedde ajja kulowoozaamu kirala kati muleke byali byawandikibwa nga byabikibwa bisigale gye biri olw'ensonga nange nja kugamba amanya gange nze Lumbuye nsobola okutambula nga Lumbuye ne sisobola kutambula nga Fredi kati Sheikh njala kubuuza ekibuuzo kimu bw'obanga gwe Sheikh Muhammad nsobola okubuuza sebo Sheikh Muhammad tambula nga Sheikh Muhammad togenda kutambula oba Faruku togenda tambula nga Faruku kubanga tumanyi buvubo na buddo kati ebintu omuntu byerekereze nga bwe biri olw'ensonga waliwo ebintu bitasoboka kankunyongere mu kigwaro gikyaleero mu Buganda muno okweddira kali kalombolombo na nnono abantu kemutategeera nze okweddira empindi kyali kitegeeza kinkakatako okukuuma empindi ebutasaanyizibwawo okweddira engabi kinkakatako okukuuma engabi ebutasaanyizibwawo okitegedde akakoli bajjajjaffe bakakola okuba nti kaawula n'okuba nga beeyambisa akakodi ako okuuma ebintu Katonda bye yabakwasa obutasaanyizibwawo kwe kweddira okwo obutazaalanganamu kye kimu ku bintu bajjajjaffe kye bateeka mu nkola butya gw'omwana nganze Lumbuye sisobola kwagala mukyala yenna wampologoma lwaki sisobola kwagala mukyala wampologoma kubanga mmanga nzaala wampologoma lwaki sisobola muzaala wa muwasa n'ensonga yiino ekisookera ddala bwe tutambula ng'Abaganda buli omu alina ensibuko ye ku nsibuko eyo jjajjawa asookerako ddala oba asembayo aba asooka yazaala abaana katugambe abaana 4 katugambe abaana 6 abaana balenzi 2 bawala ku sayidi ya kitaawo ne ku sayidi ya maamawo kati abaana bana abana jjajja bazadde bwe bawezanga emyaka 18 okudda waggulu basajja kulanga abala bakyala ne bawasibwa ne bakola ki ne basaasaana mu kusaasaana kuno tebaakuliranga mu kitu katugambe nti nsibuka gomba jjajjange Lumbuye yazaala abaana 4 abaana abo ne bakula bwe bamala okukula buli omu n'asaasaana jjajjange yasibira ttanda eri abasibira emukono gye bali ekyaggwe eri abasibira entebe eri abasibira ebusoga eri abasibira Masaka abo bajjajjange kati abajjajjange basaasana okuva mu jjajjange nabo bagenda bazaala abaana bwe bazaala abaana n'abaana ne bazaala abaana ne bakola ki ne basaasaana ekyo tuyita nti omuntu okuba nti wa kika kitomuzaalamu oba tosookedda muwasa okwewala okwegatta omusayi mu gufaanaganya olw'ensonga tomanya gy'otambulira ojja kusangayo namuyimbwa ojja kusangayo nakasenge nga yetakubulidde mannya ge omugwemu omufunisa olutu mugenda okutuuka okweyanjula oba okukyala ng'omwana yenna kasenge omwana yenna muyimba ogenda kukola otya golwokuba tava mu family tava mu nyumba mwova ekyo ekizibu ekiriwo nti bana basajja tebamanyi kulambula nsonga zino ekyatugambisa nti twemanye mbika era tuleme kwezaala mu lw'ensonga nti
ku nsibuko zaffe tetwamanya bajjajja famu basaasana batya okwetoolola ensi ekyo kyabasaasaanya ow'empindi ali ekyagwe ngenda omunoonyerezaako nga musaayi gwange kati singa namusanga ne muzala mungenda kuba nkyogera ntya tugenze ku maama wange maama wange butyo kitaawe yamuzaala ne baganda be basaasaana maama wange nanzaala naye naye alina baganda be kati jjukira mu ndagabutonde omuntu yennyini nganze kwogera ku ndagabutonde ya mmange ninako ebitundu 4 ku buli 100 enkaaga baya taata wange kati mwensanga omukazi nga wampologoma ne mwagala kiba kitegeeza nti nga sobutafaali bwange mbugasse n'obutafaali bwa maama wange ng'ate bufaanagana tuba tugenda kuzaala bamama wobe kyekitwawuze ekyo nga bwe nkibanyonnyodde n'ekiro kino okuba nti omuziro gwa maama wo toguwasaamu kubanga tomanya jjajja ne jjajjawo yazaala maama wo baana babeka be yazaala baasaasaana eyo yenjawulo eriwo okitegedde bulungi yeyo ensonga lwaki eddiini bwe yajja abamanya abaliwo baasirikira irimu ezimu ne bazisirikira ne bagamba nti ezimu tuzireke kuba tebajja zitegeera so kyenjagala okubagamba nti ebintu bino tubikwate empola tuleme kwawulamu bantu nabba buzaabuza eddiini yatuleetula bwe tutaffe abaddugavu era Ssekabaka mu 1949 Ssekabaka Muteesa asooka yaleeta bannaddiini bano ne bajja era ne bakola omulimu gwabwe naye ekibuuzo kyange okuva mu 1949 nesisira mu 1877 okutuuka 2023 lwaki buno obubaka bwasaasaanyiza butinkudde endowooza y'abantu kubanga ekisooka bw'obwogereramu tebabumanyi tebabutegeera balina obuwangwa obubatangira bwe basangawo bwe bagumiddeko njala kuwa ekyokulabirako bw'ogenda mu mawanga nga ag'Abawarabu ewava eddiini eno ye wasinga bamawobe wasinga abaana batategerekeka be balwalira ensigo baswala ebibumba kubanga bagatta genes oba bagatta DNA bwe tudda mu Uganda obuwangwa obwezeramu nga tugenge Abanyarwanda bazaala abantu nga tebategerekeka bayika Windows bale balinga ennusu Bulaaya omusajja mukulu alina amakudde alina hips bayika bazimba magulu galinga enjovu kubanga bagatta DNA ekyawuza DNA yensonga lwaki osooka n'ofuna omuntu gwe mutagatta musaayi ne muzaala omwana ng'ali pure okugattanga n'omusaayi kintu kikyamu so ngenda saba mwenna abali ku TikTok ngenda basaba n'obuwombefu temuddamu kuwemulaba masheeka n'obuwombefu mbaleke temuvuma mu naddiini yenna ekituufu kiri nti ebyawandiikibwa mu Qur'ani mu ebiri naye abaabisomye bireeta essaawa zino nga bimaze emyaka nga 15 nga gyebiri be baakoze ensobi babyogeredde mu bantu abatabitegeera ate babyogedde mu bantu abamanyi ennono n'obulombolombo tosobola gatta mandwa na mugugu mukitegedde bulungi tosobola gatta mandwa na mugugu bintu bibiri bino kati ngenda basaba bamasheeka tembawemula tembavuma mbaleke lwakuba nti ekintu kye baakoze kyali kyakwekebwa dde emyaka n'emyaka nga tekyagala kwogerwako mu public olw'obutakubagana kubanga basangawo ennono ng'erina obulombolombo n'ennono okwawula ebintu bino yensonga lwaki nti nze banga nti amaanya gwani nti nze Lumbuye nsobola okutambula okuva ku nze okudda ku kitange jjajja wange okutuuka we yaziikibwa n'ekijja nkikulaga njala kubuuza bwe bagamba tambula nga Fred mutandika ntya ntandika ntya okutambula nga Fred mumanyi namusanga wazaalibwa abamuzaala ludda wasisobola kitegeeza ennono y'amaanyi nnyo ng'ogirambula ogimanyi odda gyeraga nze Fred simuwulirangako simanyi gy'apangisa simanyi gy'asula simanyi yaani kati tuleme kwerumangana mu bintu bye tusobola okontrolinga ng'obudde bukyali mbasaba babadde bamasheke tembavuma n'amasheke mbanyi omwogeramu abantu musooke mubabuulire ebintu bino ate mubatendeke baliko babitegeere naye okuvayo okwogera ekintu nga mulinga abakuba ennono abakuba Obuganda muba mubala biseera ate mujja kwawulamu abantu olw'ensonga tukimanyi nti okwawula mubika okwawula bemuzaalangana nabo kiba kitegeeza kiina kyekikuliyetinga n'okuwala bizibu bannange njala basaba n'obuwombeefu mwenna bannayuganda temuddamu kuva babasheke mbaleke era temuyomba lwa ddiini kubagana na nnono gwamanyi kyomanyi sigala ku kyomanyi naye ate obudde mwakireeteddemu bwe bukyamu n'abantu mwasomeseza ekintu mwasomeseza abantu bakyamu bwe mbagambidde nti wali omugenge tofunyizaawo ngalo kigulalo gye kyaleero nkifundikiridde awo tutandise information
tutandikiddewa nsize gye buvuddeko nga Nwana ne Yoseri ne Janet ne mutabani we Muhoozi ku nsonga ezikwatagana ku ttaka ly'e Namboole n'abatuuze abali baddeka balisisidde. Wetwogerera abatuuze bano babagisizaako maanyi era ne battibwa. State yabalimbye nti abantu bano tebaafudde kono bassa abantu abasukka mu 10 okusinza ku information yange gye nafunye nabadde mbo update abantu 10 be baafudde. Yo government netandika okulimba nti kuli n'omu yafudde olw'ensonga bakimanyi bo balina kubuzaabuza ggwanga nadde buli information infu nenga abantu 10 be baafudde bakasiddwa battiddwa lwakuba nti government yalimbye. Bibiri bibadde Namboole nga basengula abantu ku mataka be bakubya amasasi okubatta. Sorry. Omukulu ono omwogezi wa police agamba nti abatuuze batandise okuba police. Naye before benyini bakozesa bakifeesi okusooka okujja abantu bano ekiro ku lunaku nga wayisewo ennaku basooka kusindika bakifeesi bano ne bakuba bubi nnyo. Ndakumala okwongeza ku basooka kusindika bakifeesi bano. Omanyiza referensi zange mba nazo basooka kusindika bakifeesi bano okusengula abantu. Abo basooka kusindika abo. Bebasooka okusindika ne balemwa kati ne baleeta battalioni z'amagye ezaali zisuze mu Namboole okutandika okuba abantu kati ulira ono omwami ayogera nti abantu basooka okuba poliisi amayinja. Abasirikale amayinja okwo abasirikale naye ne bakuba amasasi waggulu. Okuba amasasi waggulu waliwo stray bullet eyakwata abantu babiri. Lwe twasembayo okubeera mu kifo kino abatuuze twasanga tebakyalina nakkubo lituuka ku kyalo kwe babeera nga wonna amagye gazimbawo era baali beeyambisa kigoma kino ng'ekkubo. Kyokka era tubalese bawera nkolokooto nga bwe batagenda kwamuka ttaka lino kubanga lyabwe bwoya. Awo sijja kulwawo kambazanye ne bakano. Era abize embeera nange nga wemundaba maama we era wendi bwedi. Amyuka omwogezi w'amagye Kanodeo Akiki yatubuulidde nti abantu be babasookereza nga bo bali ku byabwe bakola omulimu ogwabaweebwa. Naye amagye agakuuma bainginiyazi baffe nga bakola gagezezaako okukuba mu bbanga amasasi emirundi 3 naye abantu bano ne bagenda mu maaso n'okubalumba nga balina ebijambiya nga balina obusaale nga bakutte amayinja bwe baba gakusukira. Oyo mukulimba talina mukwatira nsawo. Bajja ku makya ssaawa zaali 3 kambalage ne vidiyo eno ne bajja abasirikale baali babatadde Namboole n'abateeka omwo asimaba vidiyo nkyagirina kuba nagiba postingira simenti nkyagirina wano jana postinga nyinza okuba nagijjemu of course nyinza okuba nagijjemu yanagijjemu ndowooza let me see musasira katono maini n'ebintu bingi mu simu muno ne video nagiba postingira basooka ne baleeta abasirikale baali basuze mu Namboole ne baleeta almost battalion 2 ne basooka bakuba amasasi for 14 minutes consecutively nga bagoba abantu mayumba kati gwogambo ta mu celebrity yakuba omuntu nga mwasooka kuba warning shots for 40 minutes amasasi mwako abasirikale bonna buli muyaje mundu ne mukuba amasasi for 40 minutes nga mugoba abantu kubajja myamba gaabwe ne mutandika ogakona nettaka lino lya Bwakabaka bwa Buganda. Abantu bano njala tegeza abantu be Namboole omusajja gwe mwateeka mu parliament bakiikira Ssemujju Nganda temumanyi omwasekereranga omuntu ow'amazima yakyasinze enkwe n'obuyaaye. Ssemujju Nganda olukwe nnono naye alumanyiiko era ng'asirize kubanga naye akolagana bana abayaaye era abantu be Nakawa abantu be Namboole akatooke kireka mwenna mukimanye nti omusajja oyo gumwalonda yomu kuba mafia bali mu government nga temumanyi olukwe nno yali alumanyiiko bukyanga bajjawo bantu babo yali azeewo n'akola statement bukyanga jjawo bajjawo bantu bano Ssemujju Nganda yali avudde mu mawulire nayogera ensonga zino tazogerangako kyokka yakiikira ewantu awo. Tugenze ku officials b'Emmengo ettaka lya Buganda tekubangako muntu wadde n'omu ajja kwogera ku nsonga zino bonna basirise
bino betu bagandi mu mulasirika ekiri atabale kye nasigadde waka mwenna bajja balya batta abantu 10 ettaka balitwala nega nabiri agasigadde ganagalaba mugenda kula project nga zizimbiddwa waawo nga za state house sosi za Nambole ng'ekisaawe njala kubuuza mukulu ono Dewa Kik nono mwogezi wa police mwagala tugamba schematics z'ekisaawe ekyo nga kizimbibwa China Construction Company yakizimba schematics ze basooka okufuna okuteeka emmanju eri ebisaawe bisambibwamu na kino ekya wakati ne ka hotel ka ne parking n'okuzimbako Bogo yasooka eze original schematics ez'ekifo ekyo government zeyinako obuyinza line ettaka lisigadde mu abbalibbe mwagala tugamba later on nga mumaze okwa UPDF contract ey'oku renovating ekisaawe schematics z'ekifo ezo ne zikyuka okuva ku original ze bateekako face okwetola Nambole yenna eri mu playground obuli bateekako ku side eri ekireka akawoteri ke bazimba eno ne parking gye bakolera mu maaso ne bugogo bateekako bekisaakaate mwagala tugamba schematics oba map y'ekifo ekyo ku original paper schematics zaakyukamu nga mumaze okuwa UPDF obuyinza okujja okurenovating ekisaawe ekyo ekigambo schematics kiba kitegeeza map oba entunula oba endaga kifo ekyo engeri gye kyatondebwamu ne gye kyakulamu na buli kimu ekimu kye tuta schematics mu luzungu Nambole ekisooka aliko ebisaawe bibiri ebyebweru bizanyo ebitunudde by'ekireka eriko ka hotel ne parking n'emiryango ebire gyasibwako gyonna gyonna okwetola Nambole kati no gimwasiba ne mutwala ettaka schematics z'ekisaawe zakyuka after nga mmaze osibako bbugwe oba mutugambe ettaka lumulitwala mulyagala kuba tumaita ettaka mugenda ddeguza Bachina ati first schematics z'ekifo ekyo ezasooka Bachina nga bazimbawo weziri original ne map weeri nga batuuze bali bali bakola mirimu gyabwe kubanga ettaka baaligula ku bantu baabwe ate ettaka lya Buganda zakyusa kuba mwamanya nti omunawa private company okujja okulinova balina mission by the way remind you balina mission etya baamanya nti bwetuwa private company okujja okulinova ng'ekisaawe kino tetujja kufuna mukisa guwamba ttaka lino kati katukoze UPD basoka ne bazimbako ebbugwe ne batwala ko party ne bagitwala bagizimbako ekisaakaate kade bagamba no kati katudire UPDF gitwatuwa contract ejesisirawo emala okukola survey ngeri gye bagenda okubba ettaka eriranyaawo kyekyaleta UPDF sebo bwebanga mugamba nti UPDF ya company esinga okuzimba mu Uganda Cranes esambira wa mpozi kati teyasambidde Egypt kategenze Tanzania for 37 years national team teina kisaawe kyayo national team kati empire gisali ekichaliza bweru kubanga mu interest yamwe yakuba buli ekimu mu Uganda mu kitwale UPDF project zerezimbi ezili constructed muzitubulire bobe nyiri basula mu Uniport family bili ona akala kata ekiwojolo na akala kata ekiwojolo mu ka Uniport kana kayumba kalinga akati ko basula kyokamba UPDF tena capacity zimba basirikale Dewa Kik yoseri tibahaburu otabaseno ntano wakali nsete tabazete sanga biswe na nyindi toilet lukwata siria oyera kunga nti UPDF tasobola kuzima nyumba z'abasirikale okotola all barracks abasajja basula mu tent kati mutuulye embozi za mwezi amalwa agakwate ekiro mutani kukunyika ebikire mu bafu mwagala tugamba UPDF gye mwade Nambole with the hidden mission eyokutwala ettaka eryo yayita tena capacity zimbira basirikale mu barracks gye bali basula mu tent mufera muleke kubuzabuza bana Uganda atawo twavaawo kati ekifaananyi kino ngenda kibalaga kiri vero tekirabikalabikako nnyo naye ngenda kibalaga mukyetegereze bulungi ekifaananyi kyomukiraba kikaddemukko nga wasaanya kaloli mulaba afukamidde yewombesenga eggongolo esiba akabugo mumulaba nga afukamidde yewo tetwamanya nti akasajja kano kagenda tufuukira ekizibu ka Nalumansi kaakawo nga kewombese kalinga eggongolo esiba akabugo tetwamanya kikyali kitujjira kankizeemu kirabe nga ne Ssaabasajja kwali Obuganda nga bukyali jjajja Nakirembeka waligo wuuyo n'abantu abalala bali mu Buganda
nga Buganda ekyateredde tetwamanya nti kana akasajja kaali keezi benanga kafukamidde bulungi nnyo tetwamanya nteekateeka zaako video etandise nzize njogera ebigambo ku social media kuno ebbanga ddere nnyo ng'abantu abamu muntunulira kyamuli ng'essalambu eri ensenke naye nze byange mbyogera n'embirekaano oluvannyuma ne bivaayo mutandise okuvaayo mpulampula mwejjayo mutandise okulaba naye nga tonnavuma lumbye tonnalumba lumbye sooka otindidde olugendo lutuuke Mmengo mu Bwakabaka bwa Buganda olambule amasaza gonna ojja tegeera olambule embiri z'Obwakabaka ojja tegeera ogende Kasubi ku Masiro ojja tegeera gende Mmengo ojja tegeera nti lumbye byayogera bituufu njagala mukwate essaala ze musabidde Ssaabasajja Kabaka mwongere okusabira Ssaabasajja Kabaka musabire Buganda njera okubaza mwenna abakyali mu nteekateeka egula posta okuzisaasaanya Kampala yenna era tukyetaaga posters ezo kati njagala bawa analysis yange wano ndikungende ku information tubadde tulwana Ssaabasajja Kabaka ng'embeera ye mwayi Museveni akuttira Musayi Museveni kyasooka okukola nabagamba asooka kukola kimu bw'aba n'akutta asooka ku spoilinga oba kuwonona linnya lyo n'alisiiga ettoomi najja buli blackmail propaganda era n'amukuteekako ogenda okufa nga tokyalina kitiibwa kyageza okukola ku Ssaabasajja Kabaka neevayo n'enkirwana mpaka olwaliro nkyakirwana nakugamba nasooka kufuuka Muganda nga sinnafuuka Munnayuganda nasooka kuba Muganda nga sinnafuuka Munnayuganda y'ensonga lwaki programu eno nagiremerako nakati nkyagikola Museveni asooka natta ekifaananyi kyo natta erinnya lyo n'ayingira famire yo n'agyawulamu n'agitwalako ekitundu n'agiwa ebyokukola oyo gwe bayita Museveni bw'otunuulira gwe mu mbeera egenda mu maaso mu Buganda byenjogera tobirabirako ddala nga biri mu motion oba biri mu kutambula mu birowoozo mu bikolwa nebitakolebwa tobiraba nga bitambula ng'anaakutta asooka kwonna kifaananyi kyo n'ayonoona erinnya lyo ne bakuvuma ne bakujolonga ne bakyankalanya buli kimu n'ayingira famire yo n'agikyankalanya n'agyawulamu bawadde ensimbi n'azibawa ne bategeka okwogera Olufalansa mu famire yo ng'ogenze n'abateekawo kiki ekigenda mu maaso essaawa zino tubadde tukyali kugwandiga kulinnya nnyumba ate olwo ekikere ne kisamba olugye tutya nze okuva okwogera ku nsonga za Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda ne Buganda sisasulwa nkikola nganze amanyi eyasoma ebyafaayo butya bwe bajjawo eggwanga n'olisangulawo kye tuyita ethnic cleansing nkiddamu nze yasoma ebyafaayo butya omuntu bw'asobola okuggyawo eggwanga n'alisangula ku maapu n'alisangulawo kyekyandeeta abasinga temwakitegeera mwambala amakanzu ne munnemu naye nga tomanyi mission neekosifu eri mu kintu kino Museveni kyali mu kukola bakiyita ethnic cleansing bajjawo Buganda n'Abaganda nga temumanyi mwoza okuvoola sina gwe nzivuula wano kubanga sinza omu kubavoozi abavoozi gye bali mubamanyi wajja olute program emu nga nvuma wano sivoola kubanga nkubira kyotayagala kuwulira naye ng'ojja kiwulira mu mutwe ntandise bwetyo emyaka 5 bweddu Ssaabasajja Kabaka ng'atawaanyizibwa ekimbe ekyamuviirako okufaana nga bw'ali era nga weyaweebwa butwa akabinja kali Mmengo era nga bakimanyi kye baasalawo mwetoloza amagye namusiba nvumbo butavaawo njala tegeeza Obuganda tumwebale essaala zammwe era Ssaabasajja Kabaka yakomyewo mu Kisaka mwali naye ng'akyali mugonvugonvu akyawumuddemu ekyo njalo kibebaza mubale kusaba mwali mu Kisaka yakomyewo era saagala mweralekire nti akyali wakasujja yavuddeyo naye nga akyawumuddemu katono nga mumanyi bitambula naye mu mbeera wale tubadde nga tetumanyi nti ali luddawa embeera erimiridde etya abalaba mubise nti aseeredde biki never nga tukakkane Ssaabasajja Kabaka gyali akyafuna bujjanjabi ali wakasujja tuba tuli awo sisitiimu yayo seri yakozesa abantu abamu bakozesa nga temanyi nti abakozesa batya basobola okugamba ekintu nti kikole naye nga tomanyi impact yakyo obuvuna budde bwakyo ebiseera bisinga tugamba nti oli mu kifo ekikyamu mu budde obukyamu n'abantu abakyamu oli mu kifo ekituufu mu budde obutuufu n'abantu abatuufu bintu biri byanjawulo kati musooke mumpulirize
twali mu budde obwakazigizigi nga empologoma olumbe rugibala embirizi era ng'ekyaddeko ewakasujja. Maama waffe tugenda okulanga emitimbagano egya gavumenti gye tumanyi nti gyo gitambuza ku wano na linnya Ssaabasajja Kabaka nga gitaddeyo abalongo. Nezze ne baga nti abalongo okukubuzaabuza kwogera ku Ssaabasajja Kabaka nti mulwadde. Nezze ne bakolera video bulungi n'ekibanyonyola n'ekiteeka wali. Tuba tuliyo nga baleesa akatabo. Ne mbaga nti akatabo mukaleke nyinike yakawandiise yamanyi. Nene mbagamba lwaki kajjidde mu kiseera nga Ssaabasajja Kabaka olumbe lumbala embirizi kyekyali ekibuuzo kyange. Era nembirekawo. Kati ekibuuzo kikino gwamanyi Obuganda naawe atabumanyi naawe abutunuulira naawulira ensonga zinjira kubuuza ebibuuzo bino bibiri biringa bisatu. Gwe kennyini osabire Obuganda osabire Ssaabasajja Kabaka osabire n'abali mu Buganda olyoka oteekere wano. Ekyabalongo kyava ne kisirika ne kigona. Nenjira kubuuza maama bwe yagenza okulonkinga akatabo ke yawandiise. Yakalonkinze bulungi nnyo. Naye baani ababadde mu katabo ako abagenze ku mukolo bonna mwabale bulungi nnyo. Walabyeko omulangira yadde omumbejja oba omukungu yenna eyavudde Mmengo mu Bwakabaka bwa Buganda? Walabyeko n'omu? Weebuuze lwaki tebabaddeko? Nkubuuza walabyeko omulangira oba omumbejja oba omuntu yenna wa famire ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka yabaddeyo? Nedda. Walabyeko omukungu yenna kabere minisita ng'avudde Mmengo abaddeyo? Nedda. Nalumansi, Wassanya, Kalooli, Charles, Peter, Mayiga, Mr. Alaji wamulabyeko? Nedda. Abaffe kiki ekyatuuseewo ku lwekyo? Ne kikuwa ebibuuzo bingi nnyo wolina okunoonyeza ebiddibwamu ggwe ng'omuntu weerowooleze, kubanga tukimanyi nti Obwakabaka bwa Buganda bulina ebifo eby'enkizo ewakolebwa emikolo egyabwo nga bwo. Lwaki era ekitabo kino kyateekeddwa mu kifo kye tumanyi nti si kyaffe kya Buganda? Kyekibuuzo ekisooka. Ebigabo bingi ebitambudde ku social media byenjagala buli omu abiwa amatojjemu ky'osobola okuteeka mu mutwe ky'otasobola kirekeraawo. Kuba tukimanyi bingi bigenda kutambula era bigenda kukyusibwa nga byagala bikyusa bituuke okubatawaanya emitwe. Naye saagala bikutawaanya emitwe. Kakkana, wummula, wuliriza ebintu byetegereze. Era ensonga ezimu tuzirekere abagenda zitambuza nga bano zitambuza. Neggwe njala kubuuza ebintu byonna bikoleddwa, ekibuuzo kyange kiri mu biro byonna byakoleddwa mu budde obutuufu mwe birina okukolebwa? Kyo kibuuzo kyange nze nga biri mbibuuzizza mmwe. Naye nkubuuzizza ebikolwa ebyakoleddwa nga tunoonya empologoma ekyadde wakasujja eryetya byebikolwa ebituufu byali birina okukolebwa mu kaseera ako. Kale kadde kaseera kakyamu bwe tebirina kukolebwa olw'ensonga twadde beeraliikirivu okuba nti omutanda taliiwo, naye ate eriyo ebikolwa ebigenda mu maaso. Njala kubuuzaamu kobere ggwe ng'olina girlfriend wo mwagala otya ne bakubira essimu baga nti munnange maama olumbe lumbala embirizo ga mune soke tukomawo mumala ogenda okulaba maama kabere mwana ng'alwadde katukomawo tugende tumala okulaba omwana. Kobere ggwe kennyini nga tewewulira bunyoga tunaalulaba olulala. Naye obudde ekintu kino kyakoleddwa nze sakkiriziganyiza nabo. Ebisigadde byonna Katonda yamanyi, naye obudde mu kyakoleddwa n'omutima mu kyaleeteddwa si mulungi. Katusabe binaavaayo byonna tujja biwulira. Naye njala twesabire nnyo n'okusabira Obuganda olw'ensonga nti ebintu bingi tebitambula bulungi kubanga Mmengo eri mu kaseera k'okusoomoozebwa. Ngenda kusaba jjajjaffe abebeka abakyalimu empeka emera, Bakatikkiro abaawummula, nsaamufuneyo olusirika ng'obudde bukyali banga ekiwunta kinasamba ddagala. Musooke mutunule mu nsonga zino tuleme kuwa basunzi ssanyu nga bwe tugaa nti amaziga g'ente ly'essanyu ly'amalembo. Bakatikkiro abaawummula basatu: Oweekitiibwa Mulwanyamuli Ssemwogerere, Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi, Oweekitiibwa Dani Muliika, bajjajjaffe abebika bakyalimu empeka emera n'abataka, mbasaba mufuneyo olukuŋŋaana ng'obudde bukyali nnyo ekiwundu nga tekinasamba ddagala.
munye mu nsonga zino tusobole okuba nga tetuwa bannakigwanyizi abalinze okuseka nga Obuganda busaanawo mu ngeri yonna. Kwe kubadde okusaba kwange, ndowooza kati awo ntandise video. Bwe tutunuulira ebyafaayo bya Buganda, njagala olw'enno ndwavire ku ntono. Olunaku lwa jjo lwadde lwa mukaaga, wabaddeyo akacyankalana okwetola amasiro g'Abassekabaka e Kasubi gye bawummuzibwa, nga amagye gasazeeko Kasubi oluvannyuma lw'abalangira n'abambejja abaali bateese edda okugenda butyo okuyonja mu Kasubi omwo eri Bassekabaka abaterekebwayo abawummula. Ffe kituyita mu baffe abakopi okulima ku bijja. Naye abalangira ne bagenzeeyo, omu ku bambega b'amayiga n'akubira abasirikale b'amayiga essimu, era bo ne bategeeza ebitongole by'okwerinda omuli ISO ne Semwai ne basindika abampi n'abawanvu abayiriddwe Kasubi okujja okucyankalanya embeera. Era nategeddeko mu kavungano kano waddewo n'abatamanya ngamba badde balina enteekateeka eyagala okwokya amasiro mu kavuyo kano. Mayiga tukuwooninga, bakuwaana okudduka Nalumansi togeza n'ofuna ekiseera ekikutakula mu nsingo wano ng'olinda mission y'okuddamu okwokya amasiro, kubanga nawe ojja kweyokeramu nkiddamu, ojja kweyiwa amanda mu mbugo, kubanga tukimanyi ekintu ekikutawaanya mission gye baakutuma gy'otajja kutuusa. Njagala enseso kemanyi ebintu bino wammanga. Obuganda busaanye obutya baani ababulikiro. Museveni yagamba nga yakamala okutuddiza Obwakabaka nti bw'onoobona osaanye Obuganda okozesa Baganda bennyini okuba nti babusaanyaawo, era kye kigenda mu maaso. Omwami ono afutubadde ku Buganda abagamba nti akola era omwerufu ow'ekitalo. Njala bategeeza nti lwali okamwambule ng'ensi etegeera erabe kiki ekituufu kye mbadde temumanyi. Ntandise bwe nti Abaganda mwenna n'Obuganda mbategeeza, abalangira n'abambejja basaava ne bannaava na buli muntu yenna Ssekinomo gy'ali, abawoza nti Obuganda buladde naye nga ate temumanyi gye bulaalidde, muwulire bino wammanga. Mu biseera ebyayita eri Katikkiro tumanyi obulungi Jebbi Walusimbi yasanga okusomozebwa okw'amaanyi, yalina enteekateeka nnamutaayika eddamu era buto okuttukiza okuyonja n'okutereeza ekifo kyennyini kye bayita Bulange Plaza. Era Jebbi Walusimbi Katikkiro yawummula, yalina ekittavu okwanya ensimbi ezaali zitisondeddwa Obuganda bwennyini okuddamu okuzimba ekifo ekyo ekya Bulange Plaza. Ono Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga Nalumansi Gamulengejja Kawenkene Wassanya kiyatuuma amasengere, nabo bunyonnyola amasengere kyeki, kubanga nakyo si kigambo kirungamu kukituuma Obuganda. Era ekittavu kino kyaliko ensimbi bulungi ezisobola okuzimba amasengere gano, agusobola okuzimba Bulange Plaza eggwe bulungi, nga ne enteekateeka nnamutayika eyaliwo nti Oweekitiibwa eyawumula Jebbi Muwonge yalina enteekateeka eyongerako emyaliro ebiri okuva ku egyo omugenzi Idi Amin Dada Opoto gye yalekako ku nsimbi ezaali ku kittavu ekyo. Nkiddamu, Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi amannya amatuufu ge yali atuuma ekizimbe kino baali bakiyita Bulange Plaza so si masengere, nga Wassanya Kaloli Saalonga Mulengejja Nalumansi ye bw'atuuma ebintu bye ng'agezaako nnyo okulengeza Obuganda, amasengere nagabannyonnyola. Enteekateeka nnamutaayika eyaliwo nti Katikkiro yawummula pulaani ye entuufu olw'okuba nti yali yinginiya omukenkufu mu kuzimba ebizimbe, nga n'abatakimanyiiko nti ebitundu nkaga bitano ku 100 owa State House Entebbe Jebbi Walusimbi aginamu mukono. Era enteekateeka eno yali akongerako floor 2 zimuyita floor oba emyaliro 2 mu bbanga yeyongereyo waggulu. Ensimbi zino zaaliyo ku kittavu era nga gye ziri. Naye omukulu ono bwe yajja ng'amaze okusoloza ettaffaali, yakola bukozi kimu kuteekamu nzigi, kuba plaster na kuyuwa na kusereka, ensimbi ne ziyitiraawo ng'agamba nti ez'ettaffaali ze mwazimbisa, naye ng'ate ensimbi ku kittavu zaaliyo. Tugenze mu maaso nti era Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi yalina pulaani nnene nnyo eri Obuganda, era baali batandika dde okusonda ensimbi nnyingi nnyo. Naye ono kye yakola kyabaga nti yajja n'obwerufu n'okukulaakulanya Obuganda, kye yakola kujja okuba plasita okuteekamu enzigi n'okusereka ng'akozesa ssente z'Abaganda ez'ettaffaali, naye ng'ate ssente ku akawunti zaaliyo.
tugenze maaso muteekateeka yemu gigero bategeeza nti Obuganda olw'okuba nti bwalina ensimbi ezaali zirindiridde okukola emirimu gino olw'okuba nti waliwo obwangu wali bwetaaga okukyusa katikkiro olw'ebintu ebyagwawo butyo n'amasiro gennyini nago tugenda mu mwaka gwa 13 bweddu nga gaganya okuggwa naye weewuunye Bulange Plaza mu gye muyita Masengere yazimbibwa mu bbanga ttono nnyo naye ate amasiro agalina okuzimbwa mu myaka 2 gagenze emyaka 13 nga digaggwa g'Omuganda ali yagawumbidde ateebuuza kiki ekyatuuka ku masiro lwaki gaganya okuggwa ng'ensimbi zaaliwo kiki wulira emboozi butyo amasiro gano agabassekabaka gye bawummulizibwa gaalina ekittavu ekyetondese kyokka kye baayitanga zimba amasiro Abaganda abasinga obungi amasiro gano bwe gaakumwako omuliro waliwo ekittavu ekyateekebwawo ekyalinga ku ssente zino buli wende nkufuna bweppo n'akawunti emu eya bbanka omwateekanga ensimbi zino ezazimba amasiro ku akawunti eno eyazimba amasiro waliyo obuwumbi waliyo abuwumbi bubiri bweddu ku ssente ezazimba amasiro Abaganda ze baasolooza gavumenti ey'Abajapaani yatuwa akawumbi kamu n'ekitundu akasiringisi za Uganda nga zino zaafeffettebwa n'okusabibwa ow'ekitiibwa musajja wa Kabaka Waswa Biligwa gwemumanyi nga owa FDC ngera yali akyakola nga ambasada w'eggwanga Uganda mu Japan. Japan yatuwa akawumbi kamu n'ekitundu ak'ensimbi eza Uganda. Ekibiina ekiddukanya ebifo byonna ebyenkizo eby'obuwangwa mu nsi yonna ekya UNESCO nga kikuuma bichwanyise heritage sites okwetola ensi yonna kyo kyaleeta obuwumbi bubiri bweddu obw'okuzimba amasiro g'ekasubi. Yoseeri ng'ayita mu nnyumba ye ya State House yasindika obuwumbi bubiri bweddu obw'ensimbi. Kitegeeza ki? Nga bwe mbagenda nti zimba amasiro yaliko ensimbi ezaaliko. Bwe tugatta buli obuwumbi obubiri n'obubiri bubeera obuwumbi 4. Bwe tugattako akawumbi akamu n'ekitundu ak'Abajapaani bwe buwumbi 5 n'ekitundu kati kitegeeza mu nsaasaanya n'entegeka ey'okuzimba amasiro enteekateeka namutayika ey'okubalirira oba embalirira yali ya buwumbi bubiri okuzimba amasiro ago gamala gy'emyaka 13 emabega ne bwe gandibadde gaguzimbibwa olwaleero gandibadde era tegasukka mu buwumbi buno obutaano. Abaasonda ettaffaali eryali mu buwumbi n'obuwumbi ssente ze mwasonda omusajja agamba nti mwerufu yaziteekawa. Nze mbuuza ettaffaali lyasondebwa ne ku mwana wa Nassale owa P1 owa Senior 6 ne Makerere n'okusukka omutala wa Mayanja ne bagenda okusoloza ettaffaali ssente ezaatimbibwa ettaffaali zaalaga ludda wa obuwumbi n'obuwumbi. Oluvannyuma lw'emyaka 13 amasiro gaganya okuggwa. Tugenze maaso. Omwami ono atera okwogera eri Obuganda n'abunnyonnyola ebigambo ebitamanyikiddwa na nnyinnyonnyola yaabyo. Yatugamba wano nti mwerufu naye obwerufu mulimu okulaga kubanga okutwala ettaka lya Buganda kwatudde okukumpanya ensimbi kwatudde n'okukola ebyawongo kwatudde n'okwesiba mu Buganda kwatudde n'ebintu birala bingi nnyo. Njagala kusaba Abaganda mwenna abawuliriza temuddamu okukozesa kigambo kye bayita Buganda ku ntikko. Nkiddamu mbasaba ekigambo ku ntikko kigambo kya buwemu. Omanya abasajja bano baleeta ebigambo gwe n'otakimanya akijja luddawa. Yaleeta obwerufu ye si mwerufu mukyafu ate muddugavu. Yaleeta ekigambo ku ntikko. Ekigambo ntikko kikyamu nnyo kya buwemu. Buli muntu wano omukulu ali myaka 18 okuddagulu entikko mugimanyi. Kati ye bwe yagamba nti Obuganda buli ku ntikko yali Obuganda abumaliriziza ludda wano we buli siwo yali agambye nti yentikko. Kati ngenda basa buli muntu yenna ayogera ekigambo ekyo wegendereze ng'okifulumya bukabwa kubanga kya buwemu kya buseegu. Entikko mbi
eri Obuganda era Obuganda yabuwemula bye bizibu nebiriwo entikko mugimanyi mwonna muli bantu bakulu wano muli 18 and above tugenze mu maaso bazzukulu ba Buganda bangi bakoze business nga bazikola ku lwa Buganda ne zirema olw'enkweze ngeziri emmengo ngenda bawako ebyokulabirako wasanya kalu Charles Peter Mayiga njagala ensi ekimanye nti wali mu lukwe olwasula radio y'abazzukulu ba Buganda gye bayitanga Suubi eyali ekulwa muzzukulu wa Buganda Ahmed Bogere Masembe eno nno yalinga eriranye kumpi ne kanisa ya Uganda ewangala nebona wonna kukubo eriyitamu nerigwa eri kukidda Enankulabye omusajja ono yavumirira n'agulirira okusula radio eno Suubi FM era yekulemberwa omusajja wa Kabaka Ahmed Bogere Masembe ye n'asala n'akola olukujjukujju ne bateekawo 89 katonyeze 2 fama n'agiyita radio ey'omulembe omuvubuka ng'olwamaze okusuula Suubi FM eyali radio y'abazzukulu ba Buganda kubanga yali emabega nga bagiyita radio y'abazzukulu ba Buganda olw'effutwa ne futabbi ery'okusuula abazzukulu ba Buganda. Tugenze mu maaso butyo nga sente zimutawaanya wo ziteeka baasalawo boke nnyini ne bagamba sente zino tuzikose bitulina zikozesa mujjukira nti ettaffaano lyalimu abantu bangi abakukunavu abaali balisonda ekyatuukawo kwe kwawukana mu ndowooza n'entegeera olw'ensonga nti omukulu Gasita Lwentakke gwe mumanyi owantakke Bekeri yomu ku basajja abaateeka amaanyi mu kusonda ettaffaali lino so nga ate Buganda yali eganye okujja ettaffaali ku bantu nga kiva ennyo abantu bajja kira abantu Buganda ebasolooza ono olw'okuba nti ye musajja mukalukalu tajja busera era waliwo ekitiibwa yamugamba nti munnaye nga bw'okuteddamula nti ye katukole tulabe engeri tugenda okufunamu nsimbi ezikulaakulanya Obuganda yamugamba ekigambo kimu ngoba okyali kunoonya nsimbi nze wannajja kukola nsimbi kati ge byammwe muliko ebyobuwangwa n'ennono muli ku byammwe nze najja kukola nsimbi ekituukiriziddwa nti omusajja yajja kukola nsimbi buli kimu akiresse nga kiri nga bwe kiri omukulu ono ekya TV entufu yali ya Buganda yalina kubeera Delta TV era nga ne Ssaabasajja Kabaka yali akitegeddeko olw'okuba nti ye mu kusuula banne talinayo amukwatira nsawo bwe yali amusajja munne Gasita Lwentakke kwe kusala baleete bakole ne musajja munne mukwano gwe Kimba Freeman okuleeta BBS Telefina n'abasuula TV ya Ntakke gye bayita Delta TV eno ng'esangibwa ku kizimbe Muganzi Lwazza ekatowali era wewaava okulya n'okkomba essowaani bukyanga olabanga ekizibu ekyo tekyagwawo njagala ombuli yazzemu okusenkana ow'ekitiibwa Lwentakke ne Wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga na Lumansi wali ozzemu okusinkana Wasaanya n'ow'ekitiibwa Lwentakke wonna kubanga yabali baamulyamu olukwe nga bakozesa ssente za Buganda tugenze mu maaso Watuvaawo abasinga obungi mwena kye mutannategeera nti omwami ono akozesa ensimbi zonna okugula abasajja n'abakazi ba Buganda abali mu diaspora okumubeeza emmengo essaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Buganda bwe yafulumizza oluyimba Nalumansi buli muntu gyali yafunyemu amakulu gage naye nga message eno specifically yabadde egenda eri omukulu Charles Peter Mayiga n'akabijjako n'akali emmengo era message yagifunye kyeyakoze n'asaasanya ssente ku social media ku TV okuvumirira n'okujolonga erinnya lya Kyagulanyi wonna bakulyetinze account ku Facebook bwenyibwa ekitabo ezisukka mu 1000 nga zivuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okulinyirira oluyimba lwe ne ku TV ne ku radio basasula okumira olumbe lwa Kyagulanyi yayogedde kubanga obubaka bwadde butuukira ddala ku ye kennyini n'abantu abali emmenga beefudde n'ampulira zibi oyo gwe bayita Wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga ekyabaganda baffe Baganda boys nakye bategeeza si be bokka abantu bangi abafunye obuzibu nga bazze emmengo kati mmwe basajja n'abakazi babazaana ba Kabaka abali mu diaspora ddala mu America abategese Buganda bumu mugenda kwambala busuuti mwambale mitega nswera mutegeke Buganda bwe Ssaabasajja Kabaka mmanyi bwali era bagenda okuyimba ekitiibwa kya Buganda nti okuva edda n'eddere yonna nga mukanudde amaaso temumanyi ensonga zigenda mu Buganda mugenda kiyimba mutya nga n'abawadde ensimbi okutegeka ekintu ekyo ssente ziva wa Museveni oba zizimukuza ettaffaali
Obuganda buli mu kusaana okubanga abawe ensimu mutandika okukola ebintu by'ekisiru. Abazaala ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka batindize ngendo okuva mu bitundu byonna Amerika ne bayingira e Otham ne beekalakaasa. Kumwe nga tetwabalabi abalanga Buganda bwe mumu. Nga tetwalabiyo ku gurupu ya Mwetekulu wadde n'omwe yazze. Nga ate gwe mugenda okukolera conference Buganda mu yessa basajja Kabaka. Obuganda omu buli ludda wanga kwennyini musobola okweyawula. Muyimidde okulwa kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka na kya Buganda mugenda gikolera ani? Muhoozi gunde agenda kugunda nga musajja tulumbala embiriizi. Simanyi namwe muli banyampi. Nga temanyi kye bayita mulombolombo nannono. Budenga mondeka. Awusagala balu isawo kangire ku nsonga endala. Wasanya kalo Charles Peter Mayiga, Sara Kagere, Agnes Nabaloga. Kiwalabe male. Enteekateeka zonna ze mulimu na mutayiko okusanya Obuganda n'okuteeka ensowole buli womu mwagala zigenda baddira. Njala tegeeza Obuganda bonna. Nti Ssaabasajja Kabaka bwe mwamulabanga bamuyise mu masire Kasubi bamulinyisa waggulu yamukozesa emikolo egyo zezimu ku nsowole z'Amayiga zeyateekawo. Oyo omusiige ali e Kasubi essaawa zino lubaga nti ye musiige w'amasiro g'e Kasubi. Eyo nsowole y'Amayiga Sara Kagere ne Agnes Nabaloga kubanga buli wamu bataddewo omuntu waabwe y'ensonga lwaki bapulaninga buli kimu olw'ensonga baagala nti bateeka abantu mu bifo bino okuba nti singa ngambye singa wabawo ekiba bajja kuba bayina abantu abasobola okusalawo ku nsonga zino kubanga babazo bateekawo. So omusajja oyo oba omusiige oba asiiga nti yakulira amasiro g'e Kasubi essaawa zino bambi nayo nsowole eyateekebwawo Charles Peter Mayiga, Sara Kagere, Agnes Nabaloga n'Ekiwalabe Male kubanga mwana mutonyo atamanyi nnono na buwangwa otuuka otyo okulinyisa Ssaabasajja Kabaka ku Kasubi y'abajjajjaabe bebawummulidde. Ekyo nakyo kikyamu. Era gurupu y'emu essaawa zino eri mu nteekateeka ereeta ensowole super edde mu bigere by'ensowole erejjula ebaddewo ey'Ssaabalangira Musanje. Mayiga njagala ensi ekimanye, Sara Kagere njagala ensi ekimanye. Omulangira musigo muyita Ssaabalangira Musanje wamukwata ne kagurupu ne batwala Bungereza ne balya ssente ku ssente za Buganda, ssente za Museveni sorry. Kati otwogerere essaawa zino ono omusiige w'amasiro g'e Kasubi agakulira nsowole. Musanje tumala omukuba ne tumuyuzaamu ensinde mutegera ati musajja kiwandi kya Ssaabalangira. Kati mugenda kuleetayo Ssaabalangira super fake gwe mwagala okuleeta asikire Musanje nakyo twakitegedde. Naye mukalya ddakaddadda envunyu mugirira mu katiko naye ejja balinda mu kofe. Ngera bategeeza. Kyona kyemugezaako okukola okuleeta Ssaabalangira eyo mukola nsobi kubanga twabagamba Musanje mufu si Ssaabalangira ne muwoza niinyo. Kati mwagala musikiza era n'ensowole super olw'ensonga mukimanyi bulungi nnyo nti buli kimwagala kiteekawo. Nenjera kujjukiza kagurupu kano. Mumpulirize bulungi. Njera bajjukiza nti Ssaabalangira yenna ayina kulondebwa mu lutuula olw'ekigango ky'abalangira so si mmwe ate ensowole kulondera balangira Ssaabalangira gwe bateerondedde. Bassaabalangira basinga obungi abatabaddeemu wadde ebbala badde bava mu lulyo lwa Ssekabaka Kikulwe. Era bano nga balondebwa ne bakulembera bannaabwe okutuuka no jjuuzi bwe mwagala okutwala buli kimu okiteeka bwe muyina okikola. Ne buli kimu okikole obudde bujja kujja. Ne Ssaabalangira gwe mwagala okuteekako ow'ensowole super one tagenda bayamba. Olw'ensonga ensonga yammwe gye mugimanyi mwagala kulabisa ggwanga ku nteekateeka yammwe ne Museveni nti singa ekire kikwata ekiddugavu obudde ne bugayagaya
mujja gamba fa abalangira tusazeewo nti empologomento erina okusika si egenda okusika katutekewo omukulu aliwo era nga ye David Wasajja eyagula dda n'ebyambalo n'emiragiro okwefula nti yagenda okudda mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka. Ekintu kino nakyo kikyamu era mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa byonna bimukola bikyamu. Kati ngenze ku security alert 3 ndyoke nte amasimu tugende mu maaso. Alright, ebintu bino biwulize bulungi nnyo. Etteeka lirya Balesiyaga muleke ligende nga balina okubeera kyonna Katonda anatusabira kubanga bali wakanya ate bali mu State House be bali mu yinza agenda odisayininga yali mu yinza temba malira budda ddo kyogerako. Yoseri tibahabura tubasema matano wakale sere tamzeze desanga bisibe na nyiri toilet. Oli otya kansuneti joli. Njira tegeze gwanga lyonna nti Yoseri aine ekintu kyafumba fumba. Ekintu kino kino wano wamanga mujjukire nti yomu ku bantu abadukanya ekibinja ky'abayekera kya M23 wepo ne ADF. Tunajjukira nti waliwo omusajja gwe baakwatira mu bitundu bye mu Central Africa eyo waggulu nga bamagana musajja musiraamu Muganda nga ayina enteekateeka ez'okuba nti alumba ng'ayita mu ADF bamukwata gyali eyo kifaananyi zajja kibalaga olunaddako. Naye kati olwalwe twogerere essaawa zino Yoseri Tibahabulwa litabasira mutano wa Kalekyeze kyagala okukola ayagala kuddira akabinja ka M23 n'aka ADF obubinja bwe butandike okutta abalambuzi abava ebweru w'eggwanga. Bw'amala okukozesa obubinja buno nti butta abantu bano kikyuse ekifaananyi bakijje ku mbeera eri ya Balesiyaga kidde ku butali butebenkevu mu ggwanga obw'okutta abagwira abazze okulambula kimusobozese okujja eriiso ku nsimbi z'abali ba Balesiya okujja eriiso ku teeka liri erya Balesiyaga abazungu bakonsentratinge ku byokwerinda ebibi ebiri mu ggwanga olw'ensonga nti ye akuuma dynasty ye mu ngeri yonna esoboka nga yeewala ebizibu biri yensonga lwaki nti abagamba nti akuba ejjinja limu n'ebinyonyi biri. Ndoza mwategedde mwalabe bulungi nnyo banabaga nti ono agenda kikozesa nga political platform bwe yamaze okugamba nti liise mu parliamenti amawanga mangi gavudde ne googera ebikankana era ebikankana nga emizinga eginaawamba ye wano wasinga okwagala agamba kati mbalina we nali mbalindidde obwedda mbalina mumpulirize bulungi nnyo. Ayagala kozesa M23 ne ADF okutandika okutta be tuyita ba tourist abava ebweru w'eggwanga. Kino kijje amaaso g'abazungu kigazze ku bantu obubinja buno babayekera beerabire kiri ekintu kiri ensimbi ze bamubanja ez'etteeka bakizze ku fokasi y'ebyokwerinda ye nga bw'ayisayo ebintu bye ng'agulumiza dynasty ye. Naye mbagambye nti olwamaze parliament okuyisa etteeka lya Balesiyaga kennyini mwawulidde amawanga amanne gannaggwadda nga gamugamba tugenda kujjako buyambi tugenda kukola kino edebere bato linyigiriza n'atula mu katebe n'anywa n'essoda n'agamba ati si wabareeba embwezo wazireeba kubanga yakitegedde ekyo titokwata ejjinja n'olikuba n'okufuna ebinyonyi bibiri n'agamba wabareeba n'abatunga ye abakindi kati olwo nabaga nti agenda kikozesa nga political platform to gain kikyayagala. Nabagamba alina options bbiri. Emu bali abagalako security bannayuganda baagalako obululu ne bannayuganda bayagalako obululu ne bamulonda abantu 15 ku milioni 45 ajja kubabba akozese bali abazungu okumuwa security. Do you copy that? Oba munfuna balina okunywa ku mazzi. Oba munfuna bulungi nnyo. Nabagamba bino ebintu bya Balesiyaga agenda kubeera ku options B1 agenda gikosa nga political platform esooka already yabafunye edda baakyachadde ate togenda batta ate togenda kujjako ebyoyambiro awo abaagala n'atuula bulungi kati agamba afunye we mbaagala kati kusaidia bannayuganda abaagalako obululu kusaidia abazungu abaagalako ssente ne security. Kati mwe bannayuganda ne mulonda abantu 10 ne mugenda okukola mu kuba obululu emiliyoni 4 nga yafunye obululu 3
agenda kozesa security forces abo bakalulu abazungu omuyambe kuba ababa wadde kyayagala bamuwe security abali muyinza ngera bwe yakikola ku luno oyo go bayitani ke kakodyoke akala kakana bana Uganda mwenna abali mu bitundu ebiriraanye Tanzania njala mwegendereze nnyo ekirwadde kya Marburg ekyazze mu bitundu bye Tanzania yose linga mmanyi nti yekalooli ewali ebifudde byayagala ndoza mwana byeddala nga omukyalo no Ruth Achenge n'ababbi naye yali nyedda n'agenda ku border okutandika okutangaza butye bagenda okutandika okufumba ekibooziboozo kireeta bafunireko ensimbi okuva mu kitongole ekikwataganya ebyobulamu mu nsi yonna era yabadde ku bitundu by'ekyotera Amasaka Kaliisizo ne Rakaayi era munawulira nga balese ekibooziboozi nti ate simanyi ekirwadde kiyingidde ate kibi nnyo storeki mubeere nga mumanyi nti abasajja bano kye bapulaninga kinene nnyo kubanga bo bawulira kamenye nga bagamba awo tugenda kukozesa omukisa guno naye temugeze ne mulowooza ku lockdown Ruth Achenge ekyo mukyesonyiwe akasembayo omukulu ono abasinga omunyi temumanyi yose eri mumulabulabe mu kye tuyita tusidana temukyagala okukola waliwo engendo banyonyola buli omwenviri zigenda kuva ku mutwe mu nsi yonna the entire world people are yearning or are fighting for freedom but there are a group which are fighting for money, land and properties. Those are so-called super rich politicians and other fucking rich groups. Kati yose yagwaludawa. Yose kisooka ayagala dynasty akola Obwakabaka obubwe. 2 ayagala ebugagga byonna n'ettaka. Bulijjo mbabuuza mumanyi kye bayita value y'ettaka nga temukimanyi. Kati kasoke mbabulira ekigambo kye bayita ettaka. Omuntu alina ettaka aba controlling ensi yonna. Atya. Wetwogerera mu nsi yonna abasajja bakyasinze ettaka be bakyasinze ofulumya emmere. Era yebagagga nga ne Bill Gates mwali. Bade mu kimedi Bill Gates yasinga ettaka mu America era yasinga ofulumya Irish potato bumonde. Nga busupplyinga restaurant ez'amanyi mu America n'ensi yonna. Era mu kimedi Bill Gates ye muntu era afulumya kye tuyita GMOs, genetically modified seeds. Kati ono alina program 2. Yenna atwala ettaka ddene alimirako mwena abaletera genetically modified food seeds kire kireta mu genetically modified food seeds akireta okujjawo ensigo za mwezi nakabala zirize wasimba nga kasoli namera namala nakala n'omuddamu n'omuzza mu ttaka ekyo takyagala ayagala kuguza ensigo ng'oluzisimba ne ziva mu kasoli tosobola kuddamu zisimba kye bayita controlling the food across the world ye kyayagala kati omuntu nga tolina ttaka nga tolina mmere bagenda kufuga n'obwoya bwokuve ku ntumbwe ne bono boyina sente meka ku account emmere egenda kubeera expensive fucking expensive kubanga olina okulya olina okunywa kati mu 7 bwawo kipayinga eggwanga leetako buli waateeka abanyarwanda eyettaka lye ne family ye that means they are occupying land and they are getting richer every time kubanga occupying ettaka bano bamuyambako to occupy okutuulako nga bakozesanga gadi oba engabo with time ajja kusobola okukozesa ettaka eryo nga ye mugagga asinga mu Africa kubanga alina ettaka naye ng'ettaka lyammwe nkiddamu omugagga asinga mu nsi alina ettaka ate yagenda okontrolinga emmere goza lwaki bakuleeterayo kawanda ne nadizi lwaki batukuleeta kawanda ne nadizi kubanga they are modifying your crops mulya bogoya wa kawanda bo wa nadizi takyali bogoya mulya ndizi takyali bogoya muli enkoko za wiki 3 amajige muli tegalina fashion tegalina design baba ajja ku mmere yammwe y'obutonde babakyuse kubanga kye bagala okontrolinga kati abagagga bonna bavuga ekintu kimu acquire land control food kati gona wemanga okola ng'olina millions you have to eat olina okufeedinga family yo naye nga tosobola kulima kubanga ettaka balitutte kati baba basobola okulimako emmere bajja giguzanga nga tolina w'olimira kati mu 7 kya planinga era ettaka kati kambawulire kye mbadde temumanyi abasinga obungi mumanyi Queen Elizabeth National Park ekkuumiro ly'ebisolo mbibadde erisinga obungi yoseeri ebitundu 7 ku buli 100 yali tutte era nga ettaka lyasinze okutwala liri mu kintu kye bayita Ishasha sector eryo yataddeyo abanyarwanda abakomekkereza okuyingira akakadde
era ebisolo byonna ebyaliko kuno bye bisolo biri bato ne bavuga ne babitwala Rwanda mu project visit Rwanda ebisolo bisinga obungi babitwala ebisigadde ne babitta ne bateekawo buffer zone oba open space n'ateekamu abantu abanyarwanda bonna abagiyita ishasha sector yonna gye batutte Queen Elizabeth National Park tekyaliyo nga mugirowooza 70% ettaka Museveni yali tutte naliteekako abanyarwanda oza mukitegedde bulungi kati mbagambye nti bagala controlling millions of people waliwo n'etteeka erijja mu Ministry of Agriculture mu bintu bino bye bagenda controlling land and food bintu bibiri ne bono boyina omudidi gw'ensimbi you have to buy food at a very expensive price ngato you know jiria bano ngo bakikola Ministry of Agriculture erina enteekateeka namutayika nga ne bono ofulumya kuleti bie ez'ennyanya oyina ozisasulira omusolo ne bofulumya ensawo bbiri ez'obumonde bwezalumonde oyina okusasulira omusolo ne bono ofulumya mboga ensawo bbiri ozisasulira omusolo okuva okwetola Uganda yonna ku ttaka eriryo bagi system eri bagi mechanizing eri mu system etambula kati mujja tegera bibagamba wano ng'obudde bugenze nganze wende obasiiwo simanye ekyo nkibagambye kale saagala balwisa n'obudde butono nnyo kanta amasimu tugende mu maaso naye nga mwenna bannayuganda n'abaganda emisinde atagula jaze togula either kabaka wali bataliwo togula mujozi ne mufune posters ezigenda okubaja Ssaabasajja Kabaka amasimu ngatadde amasimu ngatadde tulina eddakiika 35 zokka tulina eddakiika 35 tunyuke tuve wano nakubye direct simu za direct zitarazikwata hello Sebo mukulu Lumbuye. Wanjisebo. Webale nnyo kumpuliriza, webale nnyo n'enfuna ne ku mukisa guno bannange. Eso. Naye simanyi oba bampulira kuba nvuddeko ku live. Ense kuwulira sebo. Bannange sebo abantu na Uganda ffe twetadde mu mbeera mwe tuli nze embeera wano ne ŋŋamba n'okugamba nti oba kati mmwe mufaaki kuba ggwe Lumbuye obuuliridde abantu obuwonvu n'obugga naye simanyi oba bannayuganda baalyaki sikitegeera obabuulidde buli kye tulina okukola okwerwanako n'obabuulira buli bwe twawambibwa obuvo n'obugga bwonna abasajja bwe bamazeewo eggwanga nakati oli mu kubuulira nze n'omutima gwalina ngwewuunya kuba tokoowa nze mba nakoowa dda kuba nze neekyawa mangu Bobi Wine ennyimba azikubye alwanye kyalwanye omusajja mugagga ayina emirembe gye yava mu mirembe gye najja n'alyoka atulwanirira naye twetuddeko ne tutya okulumba eno ensi ezimu zo bayonguyirawo ne balwana ne bajjako omuntu naye ffe tutyanga tabbu twefudde ekizibu emmere kati ya bbeeyi twalyanga amatooke kati tuli ku buwunga n'obuwunga tetukyabusobola ennyama tekyagulwako e Uganda ettaka balitutte abaana baffe babakuba mpiso zizosibwa bubuulira abantu ne babatta kansa wannabaana simanyi yazze wuuyo naye bannayuganda beetuddeko tebalinga basiru tebawulira tebategeera obuulidde kyoyogedde nze mbeewuunya mutima gw'omulina nze senga nabivaako dda naye nga bannayuganda tebasituse tetugenda katuboneebone ate kababoneebone nnyo bannayuganda abali e Uganda anti bawooza ffe bannabyabufuzi muffe tetuli bannabyabufuzi tetuli mbyabufuzi babagoba ku mataka bafiira mu ddwaliro teri ddagala abakazi bafa bazaala nga teri abakutteko bw'ogenda e Mulago bakusaba n'eppamba ne giravuzi naye bisibise birinze simanyi oba bamale kubikubako bomu nze simanyi kiri ku binnayuganda ndi omu ku bo nayinza obusungu bwe nnina ne Uganda nagikyawa era nyinza obutagiddamu obulamu bwange bwonna naye abaliyo kaba battenga ebiyenje paka nga basituse ne bamanye tebalina okukola kuba banyiiza nze namwe ababalwanira mbasaasira webale nnyo webalire ddala ssebo
Hello. Ticha we bali kuweereza. Kale sibona we bali kubeerako. Oyogera n'omugongo omuto. Eso. Nze obubaka obwange. Eso. Nsaba bugende eri olukiiko luno oluteekateeka emipiira egy'amasaza. Nti olwaleero empologoma webanga eri mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu ennyo nga naffe nga Abaganda tetumanyiwa weeri, tetumanyi ngeri gyefaananamu, ddala mmwe temukwatibwako nsonyi. Nze nandibasabye abateekateeka emipiira gy'amasaza mubyesonyiwe, kubanga bwe muteekerateekera Mukama waffe alina okutuliidinga mulwadde, tetumanyi mbeera gy'alimu, tanaba kuvaayo kwogerako eri Buganda. Ebintu ebyo mwandibadde mubizira ne mubyesonyiwa, mubireke. Ebyo ebyange. Tuyanza nnyo sawa. Sebo. Ntegezeddwako nti Haji Bujingo alina enteekateeka ejjawo omwami oli eyaddamuwako bwino gwe bayita Mr. Bean. Bujingo bakuwaanawaana mwoyogerera ng'onanaagira ng'enteesa la chorus muganda wange. Kwata ku Mr. Bean ojja tegeera. Omanyimu okola nnyo ebintu mu nzikiza ne mutamanya nti ensi ejja bbirawo. Mr. Bean wonna wooli nkuwa security alert. Wala obusajja bwa Semwai n'obwa Iso obubukola na Bujingo buli mu nteekateeka ekunoonya. So Mr. Bean wonna wooli namwe Abaganda bange babizonto badde ba interviewinga Mr. Bean mumutegeeze nti abiri mwegendeza nija atamane gyalira bamutaddeko obusajja Bujingo kennyini era mu mwawudde nga ayogera ku zimu ku mbuulira ze ng'aga nti ajja kufa ne Bujingo Muganda wange bakuwaana okudduka n'ojja kuyita woosula. Hello. Sebo. Hello. Sebo kuoli ense kuwulira. Sibita Sebo. Ndi bulungi Sebo, leeta Sebo. Sinzidde wano Mityana. Sebo. Kaakati mwami Lumbuye abantu boogera nnyo ku kintu ky'okwekalakaasa. Naye obuzibu obukirimu. Nze waliwo ebiseera baagirira ebiseera by'okugamba nti abantu baggala amaduuka bagaana okukola oba bijjukira ebiseera ebyo. Naye nze nagenda okunoonyereza nga bizinesi ezisinga ennene wano mu Buganda nga abasinga Bannarwanda bw'okitegeeramu. Kati singa mwe mugamba tukeere ku nkya tetugenda kukola, kati ate abasinga ffe Abaganda tulina mubeera ne bizinesi okutono. Kati bali abasajja balina amaduuka amanene Bannarwanda bo bakeera ku makya ne baggulawo amaduuka gaabwe oba okitegeera. Kati ojjukira bino ebiseera ab'ekika ekya pulezidenti baba bakubamu tiya gaasi. Abantu baavayo Mityana bajje beekalakaasi baali bakyalinga 5 ne bakwatirawo ne bajja ne bakubamu tiya gaasi ajasi abantu nga 5. Ettaka ly'eggombolola y'obusimbi liyimiridde waayiseyoko. Abo tuyitawo nnyo nnyo. Sooka tuwe ekifaananyi ekiriyo kati ku ttaka ly'obusimbi. Ettaka lya busimbi kale nga bumanyi nti wali waliwo engeri baŋŋambe baali bazimbawo nga beetoloozaawo ekigondi nga bakubiramu omupiira ebidongo. Temwali mipiira naye nga baali bakwegamba bajja nga bateekamu endongo. Naye kati bajja kyonna kyonna kati omanyi Botebi yali yazimbawe. Kati Botebi yali yazimbawe ayinawo kiraabu, ayinawo hotero lodge oba kitegeere. Kati nga Botebi yakigatta abantu bajja mu gundi ye mu kiraabu ng'ekisaawe akikozesa nga paakingi. Kati ate nga n'endongo bwe zijja yaba
akivunanyizibwako nga gwe basasula. Kati bagira bakimenya kyonna naye ne wano side gyali azimbyeko nayo ne bagimenyako ne bakireka nga kiri awo kwegamba ngeri bamumenye takyasobola tugeze nga abadde aleese omuyimbi mu kirabu ye tebakyasobola pakingayo ennyumba naye nga kiri awo kugamba tekikyayina takyasobola kikukozesa butebi. Kale toyanzanya ssebo. Kale ssebo. Hello, teacher Lumbuye mpulira bulungi ssebo. Mpulira bulungi ssebo. Kale nze kantukire ku nsonga omanye ekiriwo kabaka balayika abasajja bamuta ojjukira waliwo amawulire agafulumira mu Daily Monitor ne bagamba waliwo kabaka simanyi eyafiiridde ebweru gwe bayita Filipo biki naye gwe mu Buganda bukyanga wali olabyeko kabaka gwe bayita Filipo kabaka gyali era yatuuse dda mu Kisaka. Kati anti wabajja tuuse dda mu Kisaka omu Kisaka lwaki tetumutegeera update zimukwatako. Anti nze nkugambye yatuuse dda mu Kisaka. Okay, kati ekyokubiri kiri beekiti abagamba nti emisinde oba mugula emijoozi oba biki lwaki bamalamu abantu amaanyi. Kabaka aveeyo ayogereko oba gyali oba batuwe update oba gyali waba gyali lwaki bagamba abantu temugenda mu kwekalakasa. Mayiga yasasudde abantu bangi bafulume nga bagamba nti oba kabaka tubiveeko tubigaane abantu tubakunge baveeyo tugende ffenna mu nkuuka. Kabaka waatalabikako oba watatuwa bubaka mayiga tumukwate. Lwaki basindise okuva ku bagondi ono ategeka ebivvulu nti bannange waba baganda kabaka talabikako temugendayo tubiveeko kubanga juzi twadde tukunga abantu baveeyo bonna bajje we bajja kabaka nga tatufunyeeko information ekwata kabaka mayiga tumukwate ne Museveni agende. Kati buli gwolaba agamba ti tubiveeko bali mu lukwesesi just bejereza mayiga kubanga emisinde wegitabaayo ne tutagenda tujja siganira nga tutudde tusigale wano nga tulinda update. Ffenna tugende mu misinde weatalabikako kabaka oba tutafuna information yemukwatako mayiga akomererwe ekyo kiggwe oba ekyo siwe oba kabaka tannatuuka mu Kisaka wojjukira gwe bagamba nti kabaka Filipo bamuleese mu kiboksi oyo ayinza okuba kabaka nze nkubuulira Lumbuye. Ssebo waliwo kabaka gwe bayingiza mu ggwanga amaze okukisa omukono era ndowooza aziikiddwa oba atannaziikibwa naye yatuuse mu ggwanga si kabaka waffe ssebo oli wamu ali musaidiza mu East ssebo. Hello. Hello. Hello teacher. Jebale nyama. Kale teacher nawe jebale. Kale nyama. Ndi ku live. Koli. Teacher we bali kuweereza. Kale nyama nawe bera kubeerako. Nze ndi muzzukulu wa Mukalo amannya gange Kangerekere. Naye teacher nze mpisaawo ensonga ya Ssaabasajja Kabaka. Teacher no kabaka no rani. Mayiga byonna bitegeke byonna bikole ebipande tubikubise no kabaka no rani. Eyensonga Bannayuganda mbakubiriza bakibeeremu nnyo. Era nga tulina ebipande byaffe nga kabaka talabiseeko tutandikiraawo okulaga Mayiga nti bye twogerako tuli baakubiteeka mu nkola Mayiga alekulire. Kale nyama. Ebyange teacher we bali kuweereza. Kale. Hello. 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 Hello ssebo mukama wange. Jebale ssebo. Kale ssebo naawe gyebaleko ssebo. Weebale emirimu gyonna gy'oweereza eggwanga lyo. Nawe bali kubeerako ssebo. Weebale kwagala ggwanga lyo weebale kwagala Ssaabasajja. Amiina ssebo. Akagambo k'otusomesezza olwaleero nti omusajja yagamba mu kujja kwe nti ye yajja kukola ssente. Kankubye wala nnyo naye nzijukira ebintu bingi. Era bwe mbigeraageranyeza n'akantu ke yagamba akalala nti Buganda ku ntikko. Obuwemu obwo bwe yakozesa kwegamba nabwo bwali bwa kika kya waggulu nnyo naye ng'abamu tebaabulaba. Tebaabutegeera. Kati ye mu kwagala ennyo ssente nga bwe yakigamba ne kinzijukiza mukwano gwange
yanyumiza emboozi tiyalina mukwano gwe bamuyitanga Tony. Ompulira ssebo? Sekuwulira ssebo. Nti mukwano gw'oyo Tony mbu engeri gye yali ayagala nnyo okuwujja ekiwojjolo. Olunaku lumu akuwujja ekiwojjolo bamubikira kojjaawe gwe eyamukuza. Yali amwagala nnyo era ng'amwogerangako. Wabula olw'okuba nti alina ekintu ekyamuyingira mu bwongo yabagamba bannange mubansaasirire. Kyokka ng'ali ku kiwojjolo bamubikidde kojjaawe. Imagine. Kati bwe tuba nga tuli mu kifaananyi ekyokuba nti nno nti magulu nnyondo baffe aliwa akasujja mu mbeera eyo yonna. Bino bibitabo simanya kugulawo lonkinga bitabo bino simanya mipiira gy'amasaza mipiira ki byonna ebyo twala tugende misinde. Ebintu ebyo byandibadde bituula ku bbali naye olw'okuba nti no nti abantu baawemuka tebakyalinamu kafansonyi bakola ebintu nga ddala nnyinimu ali ku ndiri. Ekyo kiswaziza Obuganda era kitulabisizza ddala. Tulabira ddala nti no nti abasajja batutadde nti kati Buganda tuli kuddimwa tutya. Wegendereze kati ekintu kyennyini kyoyogedde nze nno munaye nabadde sinakigenderera naye abantu abakulu ab'obusolya ab'ebika bya Buganda ddala abasajja abalimu ensonga bwe babanga ddala ku kitabo mu kulonkinga ekitabo tebajja. Ekyo kiri kitegeeza ki eri ddala abantu baffe betuwa ng'Abaganda betuwa ekyokulabirako. Ekitegeeza tuli wansi ddala. Tweyabuddemu tweyabuluzaamu naye muganda wange mukama wange nkusaba todda mu luwummula. Ekyo nja kiddamu emirundi gyonna kubanga ebiyitamu nga toliiwo bibadde bingi nnyo. Ekyo nkikubuulira. Ono omusajja wo mmere ekulamusegge. Hello teacher, yebaziga mukama. Amina sebo. Mwe balutuweereza mukama wange. Kale sebo nawe balakubeerako. Kale mpozi nze enteesa yange mukama wange kyembadde nsaba ku nsonga y'okukubisa ebipande. Eyita mu bwangu ng'amayiga wa Kabaka obutwa. Sebo. Omukulu. Wangi sebo. Agamba atya leero. Ndi bulungi wa Luganda oli otya eyo? Mpola. Kansambyeko mu bwangu obw'ekitalo. Eyita mu bwangu ng'amayiga wa Kabaka obutwa tugende mu maaso. Kakati kantandikire ku posti y'omukulu gye yakoze emisana olwaleero. Principal. Posti eyo abantu abagezigezi abasobola okusomera ebbaluwa mu bbaasa. Bagiyita bankaluwa. Bankaluwa mu bbaasa. Kansubire nti bategedde bwe nki kyeyabadde ategeeza. N'ekyokubiri nali sikimanyi nti nno abakulembeze b'amadiini Kabaka abaswaza okwogerako. Era nazawuni nebuuza bano ba MP bafa ba Buganda kokasi ne bano basimanyi waligwa wendigwa bulijjo Kabaka abaswaza batyo okubeera nga bamwogerako. Ekyo tukizze ebbali. Obwedda kwendi oyogedde ku nsonga ya Nnabagereka n'otugamba buli omu akitegeere mu ngeri eyiye. Engeri yange nyategeddemu okulonkinga akatabo ka Nnabagereka kano yeeno. Akatabo ako wadde kajjidde mu kiseera ekifu nga bw'ogambye kituufu. Naye omukolo gwonna ng'ogwa Nnaabakyala ng'oyo maama wa Buganda ng'alabiseeko eri Obuganda. Abantu ab'enkizo nga mwami Wassaanya ne kaguruupu ke kizibu kubeera nga babulawo. Kati bwe weetegereza mu katabo ka Nnabagereka engeri gye yayogeddemu engeri obufumbo bwe bwadde butambulamu n'abaani abadde babukyankalanya. Of course tumanyi ani abadde ali mabega waakyo. Ng'omukyala yenna kati ng'oyo omukulu tayinza kuddaawo kubeera nti ayogera bingi
ate nga ne Peter Mayiga kenyi tayinza kukkiriza mukyalo oyo kubeera nga afuna audience bantu okubeera nti ayogera kiki ekiri mu lubiri oba kiki ekigenda mu maaso mu bufumbo bwabwe kuba yabukyankalanya ye nga Mayiga omukyalo yabyogedde mu katabo kati kitegeeza n'abagereka akatabo aka invitation jaka kubanga buli muntu yabadde ku mukolo ogwo yaweebwa invitation lwaki abantu abo teyabawa invitation ku sayidi eyange kiraga nti omukyalo oyo yakuwa abantu abo abamanyi yabakuwa n'ekirala abantu bonna abadde nga bawakanya information gy'ogaba ku Peter Mayiga ku bifa Emmengo bandifunye reference ya Baganda Boys kubanga Baganda Boys sigo abagambye teekayo ebintu ebyo wali wabyogera dda kati buli muntu abadde nga agamba nti musajja ono ebintu yayogera ati bikwatagana yakiyaye balabire ku Baganda Boys sigo abatumye ate era Baganda Boys si Kyagulanyi yabatumye okukola ebintu ebyo kubanga bamayi babisiba nnyo ku Kyagulanyi Uganda Boys era Kyagulanyi si yabatumye wabula bayogedde ekintu ekituufu omusajja kyakolera ddala muki Emmengo n'ekisembayo nziruke Abaganda ekiseera kigenda tuuka tujja kwejjusa ebintu bino ebigenda maaso mu Buganda Sheikh Nuhu Muzaata yali yabyogera dda emyaka ndowooza nga 8 emanyika basiradde akasajja ako wekaasolooleza ettaafaali ako Muzaata yalwana nnyo kuba ettaafaali nga wokyogedde yalwana nnyo kuba ettaafaali abasiru ebiseera nga tutunaba kubuuka ebiseera ebyo bamubuukira tumuvumaani tumuzuula naye omusajja ali mutuufu Muzaata ebigenda maaso essaawa zino yali yabyogerako dda naye kati essaawa zino tubiraba n'olw'ensonga eyo buli Muganda yenna alowooza nti Peter Mayiga mutuufu olw'okubanga ajja n'atulaga akaseko ako omanyi muyaaye nga maaso alaga kirala naye ng'emabega azanya birala yessaawa Abannayuganda n'Abaganda tuzuukuke ng'ekiseera tekinnaba kutuuka ekyokwejjusa tweyanzanya sawa akuume Sebo. Yes, hello. Akazindalo kakosebo yisawe ensonga tugende. Banaye. Fred banaye jebale. Kale sebo nawe jebale kosebo. Kale ensonga kanjisewo mangu. Banaye. Nkubiza bonna Abaganda n'Abannayuganda. Bino by'okuddaawo okulinda kiri oba kiri ffe nga ffe twawagadde dda ebyaffe. Tunoonya male n'oyo Mayiga. Mukitegeera tuli ku ground tunoonya male nkuwe namba plate y'emmotoka kiwalabye male ate obuuza nze kanji kusomere wano ogirina bane gyala gikuwa wano ensi egirabe baba bamunoonya bamunoonya namba plate yiino actually kanjisome UBJ 134S UBJ 134S TZE yomodo y'emmotoka kandi abo bajjenera n'okusinzira ku drone zange manyi bano balowooza tetubamanyi we basula we bali UBJ yajja ku Lwokusatu awo ne bapika omukka mu mmotoka ye nga ne ddereeva ayambadde essaati ya bulu ono neve bulu basika bulu n'empale ya black ndako yeeno wamma yeeno yennyini eno yeyo nze nkunga Abaganda bonna bino ebyokwogera tetwabivuddeko tunoonya omukoomo ebikola tubizanyo guvuddewo bakoze nga ng'otera okugamba nti bakoza n'owebbwa naye ebyo ebyamalusu tubikooye gwe babuuze baabo basimatuka obugalwina ekya welding teyalimu Katonda yali naffe ffe tukooye ebyokudda okujejemba ate bino ate biri ffe tuli ku ground bondaga ekibatu nange nkulaga kibatu byonna ensonsa aweddewo kale musibe bulungi
nga bakambwe. Hello. 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 Sebo. Wangi Sebo. Sebo gwali kotesa tugende. Kale Sebo. Twebaza nnyo emirimu gy'okola Sebo. Yes, n'obudde bw'otufisizaawo n'obudde bw'ofisirizaawo Buganda emyaka gyonna gino nga 5. Information gy'otuwa Sebo ffe abamu tugitwalira ddala nga nkulu era tugitwalira ddala n'amaanyi. Naye kati nze kye mbadde njagala okwogerako biri ebintu bibiri. Olwo olukiiko olutegekebwa mu Amerika okugamba nti Buganda ku ntikko neewuunya nnyo abantu Abaganda abagenda okwambala obukanzu bayingire mu lukiiko olwo. Simanyi ki kye balowooza. N'ekyokubiri abantu abamu babadde bagamba nti tukubye ebipande tugambye nti no kabaka no kabaka run. Kyekintu kituufu nnyo. Naye mpuliddeyo omuteesa awo agambye nti ffe tusooke tugende bwe tugendayo tweweeyo tujjule omutanda baba talabiseeko tukwate mayiga nga tumaze obbawa ssente bali bakozi ba nsimbi. Okiraba naye kye tugenda okubeerako tugenda kubya ebipande no kabaka no run. Era ŋŋamba abantu bonna mbakunga kati bakungira muwalimu tukunga kati bantu. Okiraba temugezaako ne mugula emijoozi egyo. Sente zibagenda okugulamu emijoozi bannange muguliremu abaana bammwe emmere olw'okuba gye tugenda ebiseera si byangu. Temugeza ne mugula emijoozi egyo mubaboole emijoozi mugizire. Byebyo ebyange Sebo. Toyanziza. Hello. Sebo. Akuba essimu nga tolina network. Hello. Sebo. Hello. Sebo. Sebo.